Bobi Wine alinako kyatugambye ate ye Bujingo Suzan Makula Bujingo atubulidde ensonga lwaki yave wa Pastor Bujingo byonna video nzina masawo ngenda banzi kutusako Brona Briela mukwano bonna mbalina ate byo ebya Halima anti tebinaba kugwa namulala manje nga ina masawo ngenda banga kutusako naye nga sinnakwongerayo badde nkusaba video no jimpere like ate sobola okuba nga yeyongera era nga nkubaza gwe no mulungi subscribing akuwanda bwe yuji tidalingi wakola chamanyi nnyo ddala era nga naye abatana ku subscribing mukwano beera ngu subscribing akona ku notification bell ayitubere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka ozifuna nenga serabize hajati kalodo onakulombera edwa bena ebyekutte nebita bano banjagala genda bweru njagala passport beera ngu mukonako hatagenda banga kuyambera nga nkugamba nti gowe nayagala okulangira business yo oba akalango konna kuno so tukonako kuna besimu wansawo atogenda kubanga oyambiwa nga security zayo anti Bobi Wine ayinako message hijagambye abana abato naddala abo abanopo era nga video ngena banji kutusako masawo naye ate nsooke nkutuseko Briela anti okusoma kwazeemu era nga nkujjukiza nti kusomero gyasomera ate ambasada waayo mukwano anti buli kimu tuba tulina kikutusako mu bujjuvu mukwano ate kansuke mukuterekwano ne Bruno K male nkomewo n'emboozi yaffe endala. Okay, Briela, what is this? Giraffe. It's a giraffe. What is this? A bird. That's a bird. What is this? A snake. It's a snake. What is that? A train. It's a train. Amazing. What is that? A monkey. It's a monkey. Whoa! Huh? This. That's an ostrich. I think it's a... No, it's not an ostrich. Buli kimu anti kitambulira ddala bulungi ate ye Suzan Makula Bujingo anti atubulidde ensonga lwaki yava ewa Bujingo era n'atunyonnyola lwaki bapasita abasinga anti balekawo bakyala bawe be batandika nabo ate n'omulaba ng'akoze ki nga wasiza omukazi omulala ajjukira naye teyali mukyala eyasooka era nga naye yadda mu kifo kya Teddy Bujingo byonna twabimanya naye ate kankutuuseko vidiyo eno mwana muwala ng'ayogera ensonga ye ate mmale nkomewo n'amawulire gaffe amalala. Nze ndabye abasumba bangi nga baleseewo abakazi be baayagala mu bunaku kubanga yawasa aliwo olw'embeera kati afunye ate gy'asangidde gw'ayagala. Omanyi abavubuka abeewerera abawala bwe nazifuna oyo nja mukwana naye n'alwawo zifuna n'awasa aliwo bw'azifuna era addayo eri n'anoonya abeeru be yalinga ayagala nga tannazifuna wakirirwawo fumbirwa lwawo okuwasa byebyo nno mukwano ate ye Bobi Wine avuddeyo n'agamba abaana abato nti beetaaga okuba ate nga basoma nnyo era nga chance babeera bagiina ey'okusoma mukwano bagikozesebwa nsonga nabo balina gye baatandikira kwe kulaba nga bali eno gye bali ate ne mubeera nga mubeegombayo gete ebigambo bingi ate ngenda bba nkulekera emboozi ye omwewulireko mmale nkomewo ne Halima Kadama. Abaana mubakkirize mubakubiriza obutenyo nze amasomero ge natandikiramu nasomera waffe Kanoni Umeya Primary School, Kanoni Church of Uganda, Kasaka Primary School nga tusomera nambigere naye kati ndi wano era n'abantu abamanyi bangi mu ggwanga nabo babeera bwe batyo so temwenyooma ate n'abaana mbayigiriza obutenyooma ti buli kimu ky'oyitamu luba lugendo kuba kugezesebwa oba oli awo oli wa mukisa okubanga oli mu mbeera eyo bwetyo kubanga omuganda agamba zikusooka nizitakuva mabega kiba kirungi nnyo okuyita mu mbeera efaanana bwetyo yengeri jjo okusobola okuwa ekitiibwa abantu abali mu mbeera eyo ate yengeri jjo okusobola okumanya nti nabo babeera abantu ate nabo basobola okufuuka ab'omugaso nga bwe mbadde nnyonnyola abaana nti bwe twasomera ewaffe ku kyalo abantu begomba bonna baali babayita baleera naye omuntu omu yekka yasinga nze okumpa confidence bamuyitanga Fere Rutaaya yali yava ku kyalo kyaffe nasobola okusucceedinga n'afuuka international artist bwewaawo yafa ku myaka emitenyo naye kyeyakola akyatuwa amaanyi ffenna tubeere baffire abalala ku generation yaffe eno so yengeri nange gyengezaako abaana okuba encouraginga nabo babeere ba Bobi Wine eyo gye bali basobola okukola kyamaanyi n'okusinga ffe kitukoze. Abaana bagenze nga bawandiika ku buli video ya TikTok ate nakwogera ku Halima bannange talk about Halima bannange justice for Halima talk about Halima ne mwenze kambabuulireko mulaba bakadama bano mulimu kadama asobola okujja n'olwanirira munne natandika bannanga Halima government muyamba Halima naye nga naye bakava muyisaamu egaali omuwalabu
omwana asobola okujja natandika bannange muyamba alima bikoze bitya naye nga tafunanga na musaala myezi nga 8-6 bannange bw'olabanga omuntu nga takoleza vidiyo ng'alwanirira muntu tekitegeeza mbu yalya nze sinaba kwogera ku bintu by'aliima era sinaba nabbi kwonako ndooza gwe gusoose kati tekitegeeza mbu oba nnalidde oba nnalya bannange nedda naye naffe tuba n'ebizibu byaffe nze nabadde nja kusooka n'aliima mu kkomera olunaku ezibadde ez'emabega nze aliima mbadde ngenda namusooka mu kkomera nga mwe mukyamulwanirira bannange wano wajjawo omukadde abadde ng'abeera wano yajja kubeerako wano naye simanyi oba yali alina ekimbe kye simanyi omukadde tatuula teyeebaka asula atambula ekiro kyonna anoonya waddugala waabayita bw'agenda mu kiyigo bw'abyetoloola bwe mulongoosa jadda gye mudda jadda munnange omukadde oba ng'atuuka eyo tetwanyika engoye oba yabadde azikebera oba yabadde akola ki nga ekimbe kimukubira eyo ng'agwa kati ngenda okwanula engoye nsanga omukadde ali eyo yagudde nga yenna sabubi kwe kudduka emisinde ng'omanyi omuntu oguddemu ekitengo n'empita bamadamu ne mbaga bannaaye omuze mukadde ali eri agudde tassa bulungi baana mwate tebaluzizza ku nze nga bambuuza omukadde abadde ki tebantutte mu lumu tebanzigalidde mbu omukadde mbabulire kye mukoze naye nga nange mmanyi kyabadde bannange nga bawejja kati nno nabayise ne mbagamba bannaaye ne tugenda wansi eri tukkirire mbu nange neekwasa ku maama waabwe bannange baagobye nze go naye nga nze mbayise imagine nze nabayise naye maama bangobye olugoba ne bantwala mu luumu bambuuze kyenkoze omukadde amangu ago bakubidde ambyulensi omukadde bamunyizenyiza ekifuba munnange oba nga bamuteekamu esinga emuwujja nga wayitawo eddakiika nga 3 nga n'ambyulensi tennatuuka ng'omukadde adde engulu baanamu omukadde abakufa bannange ngadde engulu naye simanyi oba alina alusaazi oba alina pressure oba alina kize nange sijja kukulimba naye abawalabu tebabifuddeko